Nyongera okwanirizaako okumunnya okusatu kitundu kyaffe ekyokusatu tukitandikidde Mpigi ewali amawulire amabi agabadde basima omusingi gwa kalina ate bwe guyiise ne gugwira omuyizi abadde mu siniya esooka abadde bafunye entiisa ey'amaanyi bino bye tukuleetedde. Ku ssaawa nga 9 ez'emisana g'olunaku olwaleero abatuuze mu Town Council y'Empigi babuutikiddwa entiisa omuyizi wa siniya 4 omusingi gwa kalina gw'abadde ayoolamu ettaka bwe gumubuutikidde n'afiirawo. Afudde ategeerekese nga Dickson Okwande ow'emyaka 17 nga muyizi ku ssomero lya Kibuuka Memorial Secondary School e Mbale mu Town Council ey'Empigi era nga nzaalwa ya disitulikiti y'e Ntoroko ng'abadde awangalira ku kyalo kya Sanku ne kitaawe omuto Daudi Okwande avunaanyizibwa ku by'okwerinda ku ddwaliro lya Mpigi Health Center 4. Abudu Sebunnya omu ku babadde basima omusingi n'omugenzi ebibaddewo byonna abinyumya bw'ati. Abadde ali naye abadde asima n'amaze osima namugamba yanga jambo ettaka mu kinnya mala ofuna lanchi nkola ki jija nsime ngeri omaze okola ki dijjamu kati walijje abadde ali mu dijjamu nga nze ndi awo waggulu muli nani. Abatuuze basoose kukozesa mukono okuziikula omulambo wabula ne balemererwa. Oluvannyuma poliisi etumizza tractor okuva ku Town Council Empigi okukendeeza ku bungi bw'ettaka eribadde libuutikidde omugenzi era oluvannyuma abatuuze ne bakozesa enkumbi okuggyayo omugenzi mu kinnya. Abatuuze banenyezza nnyo nnyini kizimbe Raymond Mutaawe Town Clerk w'Empigi olw'okulagajjalira obulamu bw'abakozi era nga balina n'okubuusaabuusa ku pulaani ya kalina ebadde etandise okusituka. Kyendabe yazimba bubi eyenzimba ne obanga ozimbye okulinana mulirwanaawo olekayo kapaati kiwaki yakopye koyo yesooka nakola kiwaki bamukopyeko tawunikira akayike ni yamuyimiriza naye natasobola kukopa ku munego yayimiriza. Olaba ozimba wansi ekifumbu kiri waggulu oba okitegeera ogenze otemye mpaka ku nnyumba kuli kwennyini okitegeera oba olina okulekayo fuuti nga 2-3 naye yawolera ddala mpaka kulimbu amalayo poloti ye kyokka omusingi. Sulaiman Kyabaggu ssentebe w'ekyalo kya Sanku omugenzi gy'abadde awangaalira asabye wabeewo obwenkanya eri famire y'omugenzi. Banoonyereze ku kyaleetedde omwana oyo okufuna obuzibu. Oluvannyuma poliisi eggyeewo omulambo okugongerayo mu ggwanika e Mulago naye bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga nnyini kizimbe ne yinginiya beekukumye. Byamutalemu Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.